nze nekyantuukako edda bino byetutema embiina nekweka wansi w'obutanda bubiri manya abaana ba secondary balina ekintu kye bakola asolo kano katanda ne kano katanda nabusemizayo ne bukola ka space wano ng'asobola okwala blanketi neba flat bwe noloza tekuli aliwo kumbe wakati awo waliwo muki neyessaako ne case kati neteekayo nti kati omusomesa ajja akuba basomesa nabo babanga bagezi ng'akuba yembooka awulira oba wali aliyo bw'awulira teri anyeega ng'akola ki n'agenda kati omusomesa alemera mu kifo kimu osooka n'osiba oba waliwo ebitundu ebitasibika osobola osiba ezo ezisooka ezi n'ey'okuloga tikya fatubulire gwe yavumana omayiwa omuntu ayinza okukuvuma kati osaho omulaba abakuba kugirya emirembe gy'edda manyi edda bapangisanga abantu okuvuma nekati wekiri omuntu akuwa ssente naga agenda omunvumye bufu waliwo omusajja ali bamuyita ndayiziki omupangisa najja nakukolakola ekisinziira ni amuwadde ennyingi sobola okutuuka ku venue naga nkimanyi ezze bakuwadde mmeka nti ena kitundu nkuwa 7 kati ebibadde ebyolina bikyusa obiweereza eri nakugira mu part 2 naye Bunyagwa just respecting mu bulamu tulina okukkirizaako ku defeat kyekyo kyokka ekisumbu Abannayuganda butakkirizaako kingi yamugambe abantu taweza bantu ireweza abantu bawa bekigu ali ne Happy Powers n'angamba nti obululu bwa Munyagwa yali alina kwesimbawo ku ggombolola olaira dda omuntu yalina kwesimbawo ku kansa leero bafutya nkooli kale ate Geoffrey Lutaya Bahilda Mani Lutaya yali alumya ono we gundi musajja wange owe Honorable Kasolo gyali kati egundi Mpalanyi bonna bafutya nsibululu Mpalanyi wange bamubakalu basajja bange abasinga baba bakalulu akalulu bannaye nze naye simanyi nti ne Lutaya asobola okukwata ekigo alina kuyakwata ekigo anagwesa kutalisena ali mu kumakinga bulu yali amusse oyo Lutaya mulwanyi fighter mugamba nja kukuluma gwe negwe mu bintu byonna byotakola tozanyiranga mu kalulu k'omuntu. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kusayima official najyo sizira okubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifanaganako bweziti ninajyo wangira mbitundu byensi nkubuuzaako nenkubaza okubira nga ato twegasseeko n'olunaku lwaleero. Truth Media Academy bakutegeeza leeta omwana yamaze senior fonga ebibuzo bikomeo nenge ekiddako mbali temunnakifuna mutuleetere tumusomesa ebintu bino ebyokukwata kamera kugatta bifaananyi video graphics animations web designing tubikola tubasomesa n'okuvuga drone. So obanga oli eyo omwana obadde omunoonya asufuna ekintu kyasobola okukola ate ebintu byetumusomesa tetumusomesa kunoonya mulimu tumusomesa neetandikirawo omulimu n'asobola okubaako n'akasente.
so nawe ayagala ofuna yakali muka part time Truth Media tukutegeeza ntusobola ddala okuba nga tukuyamba ate okusobola okuba nga ate ekyo kifuna mu mbeera efaanaganako bwetyo. Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge ojja basanga Kasubi oluka ku bitabo oti ngagene Namuŋŋoona bw'ova ku mafuta ga Lubisi ojja kuddaka ojja kubuuka ebizimbe nga 3 ojja bala ku mukono gwo ogwa kkono azonga azikulika kapande ka Rosemary Beddings. Akyalina offer ey'abaana badda ku masomero bakuwa package eriko buli kimu bulangiti engeri gy'okola ku TV lwaki obwo bulango bw'osoosa okutumalira obudde tobuyisaawo ku TV ku makya kati nojja wano ng'oli free anti eri TV y'abalala tutakola business osobola bagamba banengenda kutaakatambi leero naye mmwe mbayisizaawo Rosemary Beddings baani mbayisizaawo kati wano ojje ng'otandika butatutandikirawo abantu baagala bulango bantu tebaagala bulango omuntu ayagala gye obulango buyisaawo wakati ate singa bagamba nti bane kati kanteeke kiripu ng'eno mumpe omutwalo oyinza okusanga views ebibiri ku video bane gana tebaagala kusasula naye banenze simanyi ensi yatabuse bannange ensi yatabuse. Assalamu alaikum nakulabyeko Emeka Sheikh kati navudde mbaseeka kati ndi mba Sheikh wenvao ngenda mbali ba Sheikh eyo bayita gunna gwakubeka ogenda kuwumula gwakubiri gwakubiri ojja kundaba ogwokusatu ogwokuna inshallah. Ye wali wahaji batuka wotogenda wo koma wano kuwumula. Sinakola hijja naye nayo nja gikola inshallah. Mungu ajja kunsobozesa nja gikola. Nve mu size zammwe kati abo mbere nga ndi muba haji ani haji ekitiba kya haji bina bikijja nakyo haji ekitiba kya haji kijja n'olubuto sijja kuba nalwo kati gwe njo soka kula ko haji weswaga haji weswaga kubakati bahaji betuyina tulya ajaluna mbiru ajani omulala haji kazi kapo yakola hijja haji kazi kapo so yakola hijja umula yakola hijja sebo haji kazi ali kapo atuso obutasobya kati je myaka kati je myaka oyino kubako byokendeeza kati kapakendeza akantu ani kati ababulirira ogwanga oyino kendeza bwogale meka oyino kendeza nnyo obuntu obudde obusingo bwe Mungu era kazibwe mu byayogera 50% ebere ya Busiramu bantu kudde eri Mungu. Hajaruna yakola atya kati yakiisa mu mmere alina basibu buli omu wokutewo alina babyayisa mu mmere ayita mu mmere okusobola okubeera nga ataweereza mu naye gwe Simon njagala okugamba ebigambo bino weewalanga nnyo okuggula olutalo ku muntu ng'olina ebyokuvumako bingi. Gwe bwobeerawo nga wetunula mu mmira bwe bakwata ku mutwe baguyisa omwana yagukolokosa bwe bakwata ku lubuto nga nalo bwe bakwata ku kigere weewalanga nnyo okuggula olutalo omuntu alina ebyo obulemu ku mubiri ensi bw'enaakumanyiira beera mukakkamu nnyo oba olwakiwalaata saako enkofiira manyiira ensi olina ekiwalaata olina olubuto olunene enyindo ngazi ekigere kinene gwe mufere ate ngogula ntalo ebyo kuvumako bingi omwana ajja kukwata omutwe gwokka aguvumire weekses nga aliko bwati akuvuma mutwe nze waliwo omukwano gwange gwe bavuma omwana yamugamba ogwo omutwe gwe bagunyigisa mpale maama we yagwa pozo omutwe bakunyigisa kyo omutwe sanja banyigisa sanja ye sanja gundi ne kati bana bawala ba.com asobola okukunyigisa empale negwa omwe comedian omuna Kenya ino mutwe gundi nene gwe ekitwe bagunyigisa kaleega waliwo omutwe nga ekituufu si sanja lye lyagunyiga ate osobola laba omutwe gw'omutwe ndowoozayo omuntu n'ogaguna omutwe gwe entegeera yaagwo tebagunyigisa sanja reasoning ngolaba engeri gya reasoningamu ogwo si gwe guli ogwa sanja gwe bakwatangana ne bakuteeka amazzi n'avumbavumba bwati ne bagunyiganyiga wone golaba nga leka bagunyiganga nga maama teyali serious yali munyiivu ne taata yali amaze omumunyiiza ate kati abakazi abo balina ebintu bingi bye batusuubiramu ekisookera ddala wano mu kuzaala omukazi ayinza okugamba ajjagala omperekereko mu kuzaala nze Salvador yanzija kugenda okulaba abakazi nga bazaala nze mpiranga atakisobola tokikolanga bw'oba okyayagala okulya ennyama bazungu bannaye waliwo ebintu bimu nga byabazungu si byaffe byabaddugawo ne bangamba mbu eri musiye tebateekawo akagoye mbw'okoma mulabako wano waggulu eno nga
wawe ate ng'olina okubeerawo n'omugamba it is okay. Akati gwe olina kugira omugambe no push nga wano waliwo kakateni eri babasawo babakulaga sigino. Nedda okubagamba naye obeera eno mu maaso eno ku mutwe bw'odina omugamba you can make it. Push. Yeah. Yes. It is coming. You are about. Kati obuzibu kujja leeti nebagamba kwabeera ano ku magulu. Era omusajja yenna nze era nina abantu benewunya Simon gynecologist ababazaaza ojjawo amaanyi agegatta. Lwaki? Omwana nze alabako ente ng'ezaala Simon namala weeks gasirya nnyama yange nendaba embuzi ng'ezaala nensoka nva ku nnyama naye kati abasawo nga buli lunaku aba yamanyiira. Omanyiira ki waliwo ekitamanyirika? Wakati ekintu okirabye in raw form. Ekintu in raw form kati oba okyakyagaza ki? Naye kala naawe ngambira Abaganda abaleeta ekigambo okukunama balimba singa bagayina bonna baavu. Kituufu naye gayina bagagga naye kati hamuza naye amuza musajja amuza musajja kubanga ye yali gayina woli yagamba nedda lema yagamba nedda bambi tebyali yali pozi kati nga yakatandika kubanga nga bona abeerawo ng'oli musawo ng'oli waka n'ofuna mukyalawo n'afunamu ekifuba asobola okugenda mu kiriniki nga wooli omuleeterawo era akebera bukebuzibu n'agamba nti bakuwe kana akawe bakuwe magnesium kategedde kati yandooza ne Lema bw'afunamu obuzibu nga gayina akebera kati Simon bweba omuli business y'omuntu ng'omuzanyi w'omupiira bagamba mu mulimu gwe bambi asinga kukozesa amagulu gano n'omutwe edda omuvuzi wa boda asinga kukozesa mikono n'amagulu kati ne gayina bulo bugalo bwe bubeere nnyo bize buno n'amala amenyeka zino engalo bulo ne bumanya bumenyeka bulo n'agwa akabenjezo ne zimenyeka akuba omulanga bagamba naye kasooka obulamu buwonye naye nga zino zigudde wansi ziri bweziti wakuba oba kubira abeewaabwe ng'afunye akisidire engalo namu tebazifootode Uganda eno wadda naye ng'ogamba otya olina w'ogambidde nti waliwo omuntu gw'olaba ng'ayogera n'ogamba ono kibaka kye bamunyigisa mpale olina ennaku zino abantu b'olaba nga boogera n'ogamba Uganda bangi nnyo aboogera ebyebisusiru ate nze mbalaba nnyo ku social media okutandika ne babuloggers lwaki abantu bawemula bana abantu batugambe nti kati trend eriko okuwemula tusumulule bawemula nnyo abaana amagundi bagakubawo nga bebagagala olirabe interview wa oba blogger nga ali kuba akantu kano kati Simon laba ne mala njogera wano oyinza ogenda wali n'okatemamu n'okasalamu abaana bakola obuntu n'agikubawo ne bagirekamu lwaki abantu bawemula batugambe tusumulule nze ne Mawulana nga twasumuludde tusule tugambe bannange nti trend eriko tebabaleka mutandika okwemula ng'obudde bukyali kwase ffe boolaba tulina ne diguri mu kuwemula naye omuntu atugamba nti kati kyekiriko kuba buli muntu kati awemula babuloga bonna bawemula abantu bawemula endowooza bambi abantu bye baagala kaseera katuuka butuusi nga abantu baagala bintu ebyo bisembayo tegedde lwaki abantu bawemula Obuganda buno tulabika Abaganda balina ebintu bye basuuliridde edda wabangawo okumala abalongo tusa emyaka yoza nga kubamala abalongo yes mwatuulanga ng'ekika ab'ekika abantu ab'enjawulo ne mwemala eggoga tinga basiba akakomera bwe kati ne bakuba eŋŋama nga bawemula agagamba nalongo weeyo we nosooka bakuba eggambo njagala nkusulika ennenge ne basooka bawemula kikubawo ekigambo ne kiyita kusezaalawo kiti nakyewoma naye nakuleetera naye n'agikuyita nejja naye lwotulira nazaalawo n'ogimuwa kati mwavangawo ate awo tewabaawo Luganda ate abazungu balungi ze nagenda e Germany eyo nina kyali wange yantwalako mu kibira nanga ekibira ekyo kiraba omanyi ekikolebwayo nti omuzungu bw'aba alina omuntu gwe yeewereradde yamunyiiza ng'ayagala omuwemula ajja mu kibira ekyo n'amuteeka wali ekifaananyi kye n'amutandikako bw'aba ayagala mukuba miggo n'amuyisaamu embuya kati agenda okuva mu kibira eyo ng'obusungu bumuweddeko naye wakwandala n'okwemula kw'abazungu kuli simple fuck you oyinza okulowooza obaayi akola ki you a bitch
ne kati wano oli agayiwe beach nga kirimu ebigambo bingi oli malaaya weetunda ne kati wano ya beach yaba alina okuvuma byennyini by'otunda n'abikuvuma ale ebigambo by'Oluganda bizito ganene omuzungu ayogera akagambo katidi nnyo bwe kati era ne yatukola Abaganda baatukola bubi nti nabayiye ebigambo byabwe tebabawandiika twalitegedde buli mwezi twandigenze nga tulamage omusajja omuganda yayiye ebigambo by'obuwemu nedde ebigambo ebyo buli wabanga abasa buli omu yayiyanga si buli so omuntu ye yabiyiye ekyakujja nga kiwaleetanga waleetanga mu lubiri abakulu abataka ne basunsula bakiyitamu nagayo tutunuulira Mukasa erwanjiri alina kye yaleeta yagiyita ekikongoliro bwaddene ekabuusu n'agiyita enkooge gw'ogiyise mu lubiri mwali ambasemanantuma ebiseera naga okusinziira ku kigambo ekireetedde ono w'ensumaaki enkooge n'akasamponi tulondeko era nga bakuyita bakutumira omubaka abakulu basimye ekigambo kano basokawo w'ekizinda lw'ebiseera ebyo basse nayo twaga bategeeza nti beenakkiriza ekigambo kino kikozesebwa ekyobuwemu kikozesebwenga kati era competition zajjanga bateekanga competition kati nga waliwo abava egundi emasaka ne bava ewa ne bakuŋŋaana buli omu najjayo lesenga yetuwolesa wano omuzannyo essomero ly'eggulu ne lijja ne lizannya ani asinze okuzannya omuzannyo naga nti gundi yasinze era okuva n'olwaliro eyitibwenga gundi buli omu n'aleeta n'ono n'aleeta sajja babanga n'ebigambo byabwe baatulekera ebigambo banange omwana ayogera ekigambo n'ogamba bannaye n'atuuka ewaka nga kinene mbalaba kati babuloga buli muntu awemula nalaba ne Nammeere naye banange Uganda eragawa posi Nammeere wabeereddewo badde bwe mbaddewo nga ndaba baddewo nga kale mbadde siriwo naye era nga nfolowinga Nammeere mukambwe mukko naye mu bigambo byayogedde yakubiriza abakazi okwezimbira abasajja baabwe kati bakuzimbanga nju naye n'agamba n'agikazi bekapo n'aŋŋamba nti kati n'abawala nabo bagambye abakazi abazimba abasajja bangu okumaliza bo baagala kuyingira naye waliwo ebintu ebitazimbika naye omusajja tazimbika naye bannaye twagala okulabula abakazi mwenna mwagala oyingira amayumba agawedde naye wannammeera ajja bassa kati bazimba tebaddaabiriza kwanza mbadde nsaba kunkola lipeya bagala yakola lipeya nfuneyo omuntu ankola lipeya yevugira emmotoka yenkasi yevugira akankada ne waliwo abantu abatagibwako hadisi Uganda tugenda banaye Father Lukodo yafa dda Father Lukodo yali yakola ku bintu bya ethics and integrity yasibako abantu awo abantu basibwe bannange kulw'okuwemula ebigambo bisiga nti kati eno bw'ogyogera emyaka 3 gavumenti efumye lisiti n'ebigambo ebyo biwandiikibwe nti kaakati omuntu bw'agikuvuma bw'aba akuvumyeyo bakusibayo emyezi ng'ena ebeerako ogundi oginvumye bw'onvuma etali yange singa akuvuma eya maama wo kubanga mbiraba wange omuntu asibwa amayisa myaka nga 2 ekituufu kiri nti Uganda amateeka gaddemu gakola abantu basusse okuwemula obwana buto obubuti nabo obulaba ku TikTok buwemula nze mbadde musomesa akaana kapifo bwati bwana bwogera ebigambo okusomera byotaba abaana ba primary kakuvuma n'ogamba ne kabiyigirawa si kakuvuma obusanga bwevuma mama wako yakigambye neighbor nako ne kakigamba mune wako mu kirasi n'ebivumo byedda byalaga lwaki nedda twavumanga ebivumo nga tebiwemula naye nga bikaabya maama akanyonyi kamulimba laavu n'asula ku muti edda omuntu ebigambo ebyo byalwangawo okuwulikika ngera omuntu bwakuvuma amagundi edda ngoba omala omwezi towuliddeyo kigambo kyabwe mu muntu ebigambo byanganga biwemula okino ekya otunula bbiri ng'ebimotoka ebitwala gundi erwanda nze omwana yamvuma amabeere g'embwa nanyiiga ne mukyawo obulamu bwange bwonna mabeere gambwa just kuba nali sikiwulirangako mabeere gambwa naye kati ssebo oli twalinanga ebivumo bya secondary kati ebivumo bya secondary bye biri mu primary ebya university eya university ebya primary kati nange ng'ovuma omuntu
bantu aso bigina ngebe byetuvuma mu primary era twevumanga buntu buli awo kimap ngoli ayinza okukaba naye kati omwana akuva mulamu n'ekigambo nkugambye nze simanyi Uganda gyeraga naye yenna kati ali ku ethics bambi kola omulimu gwo minister ndowooza empisa baazivaako nabo zaabalemerera olw'ekintu ky'otukolera mupinga wemula emupya wemula nona bolimbu minister wa Museveni nga wemula agagamba bwegati togamba kati ani alonda bano abawemula kukola si kuwemula naye yeesanga bweyesanze nga bawemudde omuntu awemule mu mujjeko ministry kati kisa kya Mukama oyo yakunamira Obuganda wallahi newe obubumbi bw'emwa Obuganda tebulisonyiwa abantu bali musonyiwa naye emiti omukka gwa Buganda teguli musonyiwa ebizimbe bya Buganda bye yakunamira tebili musonyiwa fa abantu tuyinza okwerabira bayinza otufutyanka abantu ne twerabira kisa kya Mukama ebizimbe bye wakunamira amasengera ago gakulaba ebintu byonna byakulaba kisa kya Mukama yakole ebisolo bya Buganda byakulaba tetulisonyiwa kisa kya Mukama kwa wali wakabina akakukunamira n'ogamba kano kankunamire sinali aliri n'akabina kalina obugondogondo kati kankubulire waliwo ebintu nga ne bwe weetonda emirembe gyedda nga ne bwe weetonda nga kyali tekisonyiisa nga tosonyiikika waliwo omusajja yatta taata wa Nabbi omuto mu lutalo n'atta taata wa Nabbi n'amusonyiwa nina yasiramuka musajja mala nasiramuka Nabbi namusonyiwa bakagede ne Nabbi yamugamba wadde nakusonyiwa naye tontulanga kumpi bondabanga ntudde wantule eri vaawo gende eri kuba buli wenkulaba nzijukiza taata kati kisa kya Mariya kya Mukama kisa kya Mukama buli wetumulaba kati kisa kya Mukama yetaaga n'avaako mu Buganda okumala emyaka yabyerabira neffe waliwo ekintu ekitakuva ku maaso bina terimala gava ku muntu ku maaso bannanga ate ekizibu ekyaleka video ka kisa kya Mukama buli omu baali balowooza omuntu asobola kweyambula kati buli omu yagendanga owukanga ng'alirabye kisa kya Mukama yatukola bubi nnyo fe abamu tukyalina n'eki ekikangabwa nze mba ntambula ngendo ddiraba nti ne bokisi enjeru naye omwana oyo yava ku ki kusungu nti ffenna tunyeega naye nedda okimanyi likyagenda linayo litannatuuka abamu balifuna bufunyi ali jika n'obuzito liba zito ebbina lya kisa kya Mukama lyali mu jibbi omwana oyo yeetaaga n'avaako mu Buganda ne tumwerabirako okukosanga tulamusonyiwa era njagala omutegeeza buli mugamba amugamba nti twakusonyiwa teyamusonyiwa waliwo omuntu ayogera obwogezi ekigambo kubanga waliwo ebintu ebinene era Obuganda bwedda wakolanga ekintu ng'ogobwa mu Buganda kasinga yafuluma dda ani kisa kya Mukama singa ne kingdoms kyeziraranye Buganda Munyoro bakugoba kingdoms nnye ziraranye Buganda Musoga yitawo obutisi genda ne wano tojja genda ne wano bayiza okugoba ne bakuyita mu Busoga ne bakuyisa eri mu Bateeso kati singa ali Kalagwe eyo obereka eyo Munyagwa ennaku zino omulaba ng'awanda omuliro abanupu mwamukola ki yo namulabye agamba nti abaana banupu mwe musinga omuyiikiriza naye talina buzibu Munyagwa nagambye omuntu ng'olina ebyokuvumako bingi weewale nnyo okutanula entalo kati gwe Simon oyina ebyokuvuma bingi omuntu nga yakutta omutwe gwokka content lunaku lulamba oli ku mutwe asobola akuvuma ekiwalaata eyo wiiki otegedde akwatako mpola ng'ali akatogo mpola n'akuva mpola kati omuntu gw'olina ebyokuvumako bwe walomba edduwa yakamulali tetuziraba gwokozo teteze Munyagwa yali kyali wange kati waliwo entalo z'otalina kubaamu kati nze osobola okunsanga mu lutalo lwaki ngambe lwaki twewe bitiibwa Uganda twewe bitiibwa bannaye tuddeyo ku nnono zaffe kati yandi Munyagwa ntalo kizoyinza gazatabeeramu kwogera Kaluya akamala okwesimbawo kuba pulezidenti ffenna tukimanyi Munyagwa bajja kwesimbawo wano kulwanyisa Kyagulanyi ffenna tukimanyi bonna abapolitician abo bajja kulwanyisa Kyagulanyi naye kati sigala eyo mu lugundizo
nze Simon omuntu waliwo omuntu anvuma nengana sigenda kuddamu sijja kuddamu ate bwogenda osigala ng'olina wiini otegedde waliwo n'omuntu okwogerako obwogezi aba ayogera no ne Simon nawe example ku kiwalata kya Simon ayiseewo buyisi otegedde negwe oli asalibiddeko mu nnimiro yabadde agoba kaweewoke n'alinnyako k'ebigere bibiri n'odda ku bigere n'omuyola ettaka n'okola oti n'oyomba ojjula okwetta eyeewe kitiibwa weesimbyewo okuba pulezidenti ate kakati oli mu bbato onalabye aba BBS bamukyaziza Sanyika bamukyaziza presidential material alina King Saha abika oyo Saha ajjamu kuba hands down Saha yatandise anti Saha asobola okuyombera weeks 2 batasirise Saha ayombye ne Bebekulu awummuzaamu luwummuze waba bwezibula n'anunula Bebekulu mwe temumanyi Saha alina ekitabo wanootinga onawedde omulala ayina wana onawedde ayina luno nduwummuzza kati onawummudde ono mukubye mmeka kati ono kati Munyaga kye yakola kwesuubulira lutalo atage yagenda mu katale nga byakibye tebiriiyo n'asuubula Saha amulinde paka ng'avuddeyo munagaana neyeetonda ani Munyagwa naganzi yeetonda ku kyokutandika olutalo kati ebivumo kati Munyagwa yajjukira biri ebyasseeka muzaata ebivumo byakati ebipya abaana babimodernaizize omwana asobola okuvuma ennyindo n'agiva sayidi eno n'agiva eno agenda ogituuka ku midumu wano ng'oyo y'amazzi bino bya nnyindo zikunya firimbi z'Abayudaaya bikadde ate nze ngamba abantu mwewale nnyo okugula olutalo kuba artist abali talented artist Walukaga yasula kampani y'ebizigo namba kampani y'ebizigo negwa walinga omuntu ekiziga akityano kiti ate Walukaga avuma akolima kati ate yesa hakali nobanga ku muntu avuma nga akolima ali Walukaga nga yakutandise andi basona nomu oluyimba nga tali meant kwogerako nakuwa bu intro yawaseggona wagira nino olupya lwe nawulidde intro ya dakika 3 intro mulimu ennyimba za Alien Skin 3 intro mubamwe akwa intro n'asooka akolima n'omuwulira ate Walukaga akaaba n'okkaaba akuvuma n'amala agenda mu kisenge n'akaaba kati abantu ng'abo ba artist abali talented bazibu nnyo tobagulako olutalo era mwetondera omuyisaamu akasimu noga muganda nasalimbideko ewuwo mu lusukulo naye ize last life mwati kijja kuggwa nabadde mpisaawo kantu era nze mbadde nga mukwano gwange Munyagwa kubira ku Saha mwogere wakwane Munyagwa naye si mwangu Munyagwa si muntu gwoyisaamu amaaso mwangu muleka abantu amubatiiti bya nyombolo kuba yavu mwangu nnyo Munyagwa mwangu abantu bamutuwana bawane naye bangu mbolo kuba yavuma gundi munegundi bumuzibu nnyo fatubuli yego yavuma omayiwo omuntu ayinza okuvuma kati Saha omulaba abakuba kugira emirembe gyedda manyi edda bapangisanga abantu okuvuma oya kupangisa ogenda nakati kiri omuntu akwa sente nagagenda omuvumi ofu waliwo omusajja aba muyita Ndayiziki omupangisa najja nakola kula ekisinziira ni amuwadde ennyingi solo okutuwa ku venue naga nkimanyeze bakuwadde mmeka nti ena kitundu nkuwa 7 kati ebibadde ebyoli bikyuso obiweereza eri nakugira mu part 2 naye Munyagwa just respecting mubulamu tulina okukkirizaako ku defeat kyekyo kyokka ekisumbu Abannayuganda butakkirizaako Munyagwa defeat wabajikiza inajikiza kwani ku Museveni okuba yawangula oba Munyagwa bulu yafuna butono yafuna bumeka tijire mitwale ebiri bamwe 13 obusinga bwava mu district yani mna yafuna ate mu Uganda yonna naye buno buliri tebwesigika naye yafuna obunana era bayinza omuwombo kuba omuntu yalangirira obululu teyalangiriranga polling station kale Munyagwa yagamba bamubba era bamubba yafuna bungi omuntu wagabanziba tekitegeeza nti bamuwa butidde omuntu asologa abanziba nga bamubbira banziba kwa yagamba ekitagwenda yakwata kyakubiri
Ekitagwenda wali abantu bameka. Simanyi agambe ekitagwenda yali wakubiri bamwa kyakusatu. Nyaga. Baali agala muswaza nti talina maani. Ne Franka Bulira yamusinga. Kingi ya mugambe. Abantu be taweza abantu ileweza abantu bawa. Bechigu. Aline Happy Powers nangamba. Nti obululu bwa Munyagwa yali alina kwesimbawo ku ggombolola. Olaira da mtu yalina kwesimbawo ku kansa lero. Ero siku. Kigungwe limu abantu nga bame. Engire ntwale satu. Naye nze mbuuza. Munyagwa yaliko mbaka wa parliament owe Kawempe. Yaliko. Nabulu abantu omutwalo gumu ogumukiriza nti asobera president. Abantu banyiga. Abantu si basiru. Akalulu kano kalabe edduka. Dekango. Munyagwa tisiyanufunye obululu kale emitwalo nga 8. Naye emitwalo 2 gwogimanyi. Kala akwamwera akube yasera yalagire singa obululu bwali alali nga basoma byaddala nga temubadde mu mivuyo kuba mivuyo wagira bajali mu. Tubagendako mu kalulu nga kalali. Munyagwa yali yeyongerako. Nga kalulu kalali. Ekitufu Munyagwa bamuwa bululu bwafa. Bwesako mbalira abesimbeyo kati nku analysis omutuufu nga tekuliko bya kujjako internet tekuliko byaki kati ngenda kuwa tulu analysis tuve wansi tuve waggulu bawansi. Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago serengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Tandise omusajja wa Victoria School of Beauty yani Kasibante my friend Kasibante president wa NPP agenda kalaba kana nkubi yanfunye bumeka yasemba Kasibante yasemba ababu muambabala abawa Kasibante mbabala tomwadde muwendo engeri jali kyali wankamuleke Kasibante bala ku Munyagwa naddakaawo yadira se ani bagamba obululu obusinga obwa kyandibanga Munyagwa yayagala kyako kyakubiri naye batuka ggulu eri waggulu nga tewali kifo amuwe ekyokubiri okuva wansi ne kati kambuze Munyagwa yali asuubira ki yagamba olzera idea z'okulya pirawo niba na Uganda nga bali omukyere gwa Mubaraka nga yatambulanga n'ekimuka kya pirawo nze namulako esaabagabo makindi ngazze nga ine kimuka kumanya ebiruka bya catering bino ebinene nga kiba n'amaseffuliya ago oba yali yakolagana na Aruna Mbiru yena ina gwe yakolagana Aruna lake yamuwa idea ey'okwesimbawo ate wonajja n'olusaniya ala kuba bannayuganda buli yafunanga omukyere ng'agenda ewaka bajja kulya abantu bazibu nnyo bajjanga kulya Munyagwa yafuna bwagira obwafa waliwo Bulira Frank Bulira Bulira ye yali okusatu okuva wansi katugendeko waggulu ababiri abaasooka Yoweri Kaguta Museveni yafuna bumeka milioni 7 mwe ondoza 7 mugumu niyo mtwamu emitwalo 10 ndowooza 7 meka nali yogedde ekigambo leba nga muzeeyi ennaku zino mukambwe tasalikako musale tumuleke n'obululu bwe muzeeyi kongula muzeeyi tomukutteko leka munange omusajja ajja waliwo omuntu kati nga anoonya ekimunyiiza wabaddekawo nga mulina omusajja abeerawo ng'anoonya ekimunyiiza ogwo lwaki oseka ampulira nga yagala okunyiiza lwaki kuba tokaaba
wale badde bakusomera edda bina basomesa omanyi basomesa lwaki bakuba abaana kuleeta pain ku mwana awulira obulumi ajje n'ezziga era gwe wegendereza abasomesa bw'akuba omwana bw'ati ganyo wawe teacher yeye oyo amuvaako mangu amanya kyemajje njagala kituuse naye ffe twalina omwana ng'asiba nga bamuyita meto agwawo bw'ati n'okuba tanyeenya ekyo kinyinza omusomesa bw'aba basalidde 10 ayinza omukubaaga ate kitaakaabeko at least akaabe kati twalina kyolo bakyali kiseegu omusomesa buli wekikuba nga kyese nga kisiya emboko zaali 5 yakikubako 2 ticha mangu mukaba mutyo kane nali musinyano nga sinayononeka nga simanyi lwaki akigobye wakitegera lubaji wala kakitegera musinya 6 musinya 6 ndegere kyagobye kiwala bana babangamu abawala nga basiba meto naye nina Khalid gwe nasoma naye Khalid ekinaawe eyo Khalid nga akwana nnyo abawala ne kati ye Khalid mukama yali amukola nga takabira mu kirasi era bamukuba yinga meto nga agwawo 10 nasambe I go for short kali omusanga mukibu akabira mukiga atyo kaba nga abawala be bali Khalid nga atyo okulya nga abawala bamulaba Khalid nga ayina ebintu bye yeekoza ku ssomero nga bala bamufuga abawala basumbuwa nnyo abalenzi ne bala batawanya ku ssomero twalina essomero nga toyo eringa awo ngeri ebidomu y'abawala fe toilet y'abalenzi yalinga awo naye ng'etunuddemu kirasi ng'eyo abawala bakola batya ng'ogenda emmanju kati Kenny Pop agiyingira abaya akajingira ne baba abaana basanga abawala basanga mu kirasi nga boogera bagamba gende balime okumpi ne toyo y'abalenzi afuluma atya Kenny Pop n'alinda alinze kabala bagenda ale toyizo omutomero nga ziwunya bovaayo owunya kati jjukira bo baabala kadde ke baamalanga bali awo tikepagendo toyo emutta kati nze nekyantuukako edda bino byetutema embiina nekweka wansi w'obutanda bubiri manya abaana ba secondary balina ekintu kye bakola asolo kano katanda ne kano katanda nabusemizayo ne bukola ka space wano ng'asobola okwala blanketi neba flat bwe noloza tekuli aliwo kumbe wakati awo waliwo muki neyessaako ne keesi kati neteekayo nti kati omusomesa ajja akuba abasomesa nabo babanga bagezi ng'akubayo embooka awulire oba waliyo aliyo bw'awulira teri anyeega ng'akola ki n'agenda kati omusomesa alemera mu kifo kimu osooka n'osiba oba waliwo ebitundu ebitasibika osobola osiba ezo ezisooka ezi n'ey'okuloga ticha we are sick we are sick alamusobola asobola okutta omugambo wayenze gotta nkoze eki nekikyo nnyo zesosotema embiina mukama ebintu byensi eno so n'olwensonga eyo naye nga kaakalulu kaatambula nenda amaziga wano neŋŋamba lweyini wange wawona amaziga ga Tale Center nawona nnyo kuba nze nali njagwa alangirira yani lutaninga ofiisa nali njagwa omuntu mbulago mpangudde akalulu kange gundi ziraga walaba mu Miransanafu musajja wange mu Miransanafu bafutya nkooli kalatiro Geoffrey Lutaya Bahilda Mani Lutaya yali alumye ono we gundi musajja wange owe walere onalebo Kasolo gyali kati egundi mpalanyi bonna bafutyanka bufutyansi bululu mpalanyi wange bamubakalo basajja bange abasinga baba bakalulu akalulu bannaye nze naye simanyi nti ne Lutaya asobola okukwata ekigo alina kuyakwata ekigo
anagweza kutalisena ngali ali mukumakinga bulu yali amusse oyo utaya mulwanyi fighter mugamba nja kuruma gwe nego mbintu byonna byotakola tozanyiranga mu kalulu komu muntu asobola okufiira mu ngalo muntu asobola kalulu bannaye abantu bali redde okufa n'okuwona abantu ensonyi bazina kati nebuuza ani MP we Kampala Ajati Misa yawangula atya akalulu nze ndi Kampala saamulaba konga anoonya akalulu mbadde Kampala saamusanga bagamba yalidde mu ground kyantige mbuuza bibiina by'abakyala butale nenze ngamba abantu ababba akalulu nga naye bw'otuula mu nju ewuwo okkiriza nti akalulu wabba kabbe leka kumulekerawo okumanyira Mukama mbunaawo vaayo noga twebaza Mukama era basinga bakoze edda okwebaza Katonda shukuru twebaza Mukama ne Mukama ajja kusalumu eddoboozi agagwe toyogera sirikama onneebazako yani Katonda wa mirembe gy'Abadamu yayogeranga Katonda yayogera nnyo yani Adamu ebaali ekibala yabasanga yabagamba Katonda yayogedde emirundi mingi Nabbi Yusufu omumanyi Nabbi Yusufu yali omukazi yamukwata mukazi wa kabaka yali ayagala kumukwata omukazi n'ayagala omukwata Yusufu n'amwesikako omukazi n'amuyuza ekkanzu kati kabaka omukazi ajja agamba kabaka Yusufu abadde ankwata Mukama n'ayogeza akaana kana ne kagamba ekkanzu weba eyulise mabega omukazi yabadde akwata ekkanzu weba eyulise maaso Yusufu yabadde akwata kaana kato kati kali mu kibaya ne kamala ne kasirika era bagenda okebera nga Yusufu kanzu eyulisewa mabega okitegedde Mukama ayogeza abantu Mukama asobola okwogeza abantu naye Uganda wano waliwo abasumba abogeza Mukama nga tayogedde ona balinaga Mukama yaŋŋambye noga gwe Mukama yaŋŋambira ddala ala obufere buli e Uganda gambo ba omukama yamugamba wapi abantu balina Mukama makanisa gano tumukama tutiddiinya tutiddi olayira ddala n'omuntu atalinamu Mukama ndi yandabikidde ate balabikidwa eddoboozi lya Mukama naliwulidde nze ninako omuwala nalina mukwana naye nga asabira alina church kati bwabeera mu kanisa nga alina pastor wamubuulira buli kigenda maaso nina no boyfriend yankwana naye otulaba wa mu biseera eby'emaaso agende wa nnabbi amukeberemu naye buli gwe yatwalangayo ng'amugamba mwegobeeko mangu mubi nnyo gyagenda okutuusa wabi mugamba genda nange ombuulize pastor atulaba wa gwe naani n'oyo omukyala bamutula pastor waliwo tombulira toyo namulabiddewo mubi nnyo kumbe pastor yenyini yeyeera yali ayagala omuwala naye Mukama yamaze nandaga omutuufu gw'olina naye pastor yaliwa nze kennyini musumba asumba se beepasingira emipiira beeyirawo left right so sanga Kampala ensonga zeezo naye awe tuli kalulu kawedde byonna byawedde tuyingira swawumu tugenda mu swawumu sigaze ayinaku ngalumu omwana aŋŋambye nti wiiki ejja eno wiiki gyetugendamu bagiyita ebirwadde binnuma ne Katonda ayagala balamu anti eno wiiki ya bebeku tugenda mu mwezi gwa bebeku zigenda oyingira mukaaga kitonde tuyingira mu mwezi gwa bebe alawo gwaita omwezi gwa Ramadhan gwa bebe kakalo bagenda mu mwezi gwa bebe kuro omukambwe abamu tugenda balu tuli mu Ramadhan gala bali mu gwa bebe bwoba oyingira mukaaga kitundu oti alusaazi ne agamba nengeri gyala gyennumamu naye kisiiba Mukama akusaasira busaasizi abantu tebasiiba abantu basiiba ekiro bafutyanga ekiro emisana baba mu nju zaabwe nga balya wano n'omusanga nga yeekubye pawuda wano ku mimwa samwaleko ekitutwala Allah akkirize naye ng'aga Allah akkirize ava kunywa biminati maidi ebi ne Mungu atusaasire n'ekino ekisibo tukisiibe abasiraamu tusabire nnyo eggwanga lyaffe
mukama alisasire kuno gwe mukisa gwe tulina okukozesa kuba ekiwamba abantu kisusse okutemula abawala kususse okutta abantu kususse ebisiyaga bisusse Simon etteeka lyakomawo eri ebisiyaga weerira boyinayo gwomanyi mumanyi mbamanyi abavubuka buli ku TikTok okwo lopa ofuuka mulaba okwo olina video nga beeriko benyini bebeyogera basobanga balimba ate yagondi kyaliwo ate ye obuvidiyo bwafuluma oba oli yali amufaanana tetulina gwe twali tukakasizza ng'oba oyina naye mwagala bakakase batya nti abantu bali ebisiyaga mwagala tubawe bujulizi ki Simon ready handed otya ng'agundi ekikola ki ekino kirimu omusekuzo Simon nze nina ku lisiti y'abasiyazi nsobola okukuwa ne nkugaa ono suwadiri musiyazi ng'ali omulabyeko tebiba byakulaba mumanyi omuntu njogera gye bamwogerako oli ajja nagawe gundi yandi ne gundi nagawa ne gundi yandi naye teeka terikolangako basiyazi bali mu kweyagala teeka terikola banamala ate etteekero baatugamba kambwe nnyo naddala kubaagala okukozesa abaana abato repu tosagatta biro ede kyokola kikyamu ate n'okirwepingirako n'omuntu ne Uganda basibeyo ku muntu akwanze nekyo kyennateesa ebisiyaga sibikkiririzaamu batya ababikola sibakkiririzaamu naye abasajja baagala bakazi b'abannaabwe tebeetaaga kuswaza omufunya kufunisa esajja nga ddene bweri nobakwata ready handed nedde ekintu ekyo muyina enjogera abasajja baagala bakazi b'abannaabwe bakimanyi abakazi bammwe bakazi baffe babeera eri nga bagamba abasajja balandu ya singo omukazi atatambudde nakiraga nti munnange oba ayina ttatu ya Simon naffe bannammwe banaategeera bati tufune kasayini ng'ak'abayindi at least tufune akantu e Uganda wano mu feesi muntu bamuteekeyo kaddooti bagaye nti gundi mufumbo era omufumbo tabula omulaba atya kazi omufumbo abafumbo walabye omusajja Kenya engeri gye yabadde afunamu abakazi nga n'abafumbo mwatwa omukazi alina n'omwana like yabadde na kusimu na bbaawe omuzungu omulasha omulasha yayagadde abakazi emidye 400 amaanyi 400 women yaja nakusanga ye how are you are single come to me I want to see in the evening kuba kazi 10 olwenda lwakkiriza they come see me in the evening naye omulasha kyonna kyakozesa w'amaanyi dematovu mukambwe nnyo abakazi ebi bina mubanga litweno nnyo lyakati yawezeza na mwezi Kenya awo ne kati abakubanga yaze Uganda olulaba ku muzungu bati abaana bafa obuwala abaana nakuza abazungu bayenjebukamuko bamwitale abazungu bayenjebukamu edda omuzungu nga bajja ku kifo buli omu amufaako ennyo ne bamuwa omukazi ow'okumusuza naye kasaba atandika okwogera Oluganda mu takisi buli mu takisi mwamugeyageeza dda n'ekizungu kino bikoze bitya nga kikadde kikuba kuseeyo kivawo ne kigamba maaso awo ne mugamba tufudde maaso awo naye nze nina abazungu kye nabazuulako edda ewaffe eyo abazungu bajjakokko jukira nze ewaffe twakula mama wange musomesa abasomesa bangi ewaffe ewaka kati abazungu bano bateeka ssente mu bumeya mu masomero ga primary bajjanga omuzungu alinamu ekkaanya amala wiiki nga tanaabye tebanaaba enaaba yabwe yaba yakweyisaako butambaala abazungu batira ddala amazzi n'okutusinga tobalaba mu firimu nga bawuga n'olowooza banaabi nnyo omuzungu n'okunaaba bali bati katambaala kanyika mazzi naye yisaako ye kasayingisaako ku Facebook ng'ateredde atero enkwawa abalina deodorants ayisambwe bati abazungu bagozezza ebintu asolo bino ebyokuwunya naye kuba bu perfume omuzungu asobola omala wiiki nga talidde amira mpekeza vitamin nazirabako ezo naziraba batagala kukola kulya azimira n'akola nga talidde
So abazungu ebintu ebisinga babigonzezza naye ko kunaaba bali bat parallel tebalina gafa tebalina gafa mazzi so songa zezo awo tutambulidde bebe kulu wamulabye yagambye big size nina kenalabye n'agamba President Museveni tumuleetere mu katebe kasita Mungu atusasira ne biyungo bya waggulu ne bisigala bamwalire kaluba anti Lele tubanenya munanga bantu bonna nga balina omuntu gwe balya mu ngalo baba bafiira walabira ddala wanavaawo akanyama ke kajja genda kajja entebe egenda bwana alaba wanavaawo tajja kuddamu kweyagala ng'abadde yeeyagala ne munaye gwanga temuliri mwekka gwe yagala ffe tetweyagala ate kugamba gwo akuwanisa ate ffe yatulumya ate gwe oyagala otulaga nti ate tulina kumukkiriza lwa mpaka kukayo bamukululire kaliba Uganda yekka yalina otukulembera ye bwayagala kati bagenda mukululira kaliba mpaka ddi wanaakaddiwa waliwo omusajja yaŋŋamba ekigambo n'aŋŋamba tukubemu akafaananyi nga Bobby ye yali bebe byonna Bobby byali nga bebe yabiyina nga bebe ye president wa National Unity Platform ng'era Bobby yayogerera bebe ebigambo oyo bebe kulu tasobola talina bukulembeze bw'ayinza Love Museveni tamusobola oyo kadingo badde nsaba muyisemu ku ggaali ategeere people power mumpisizemu ku ggaali naye fujjo lyonna lyakola bebe kulu Uganda eddembe lingi bannange yale bebe kulu alina byayogera ye ate tunayogera ki munnange mulina amaanyi mangi mwine emundu muwamba musiba kati katubakwase Mukama katwetolola enju ya Mungu tuloope eyo omwesonyiwa omukwase Katonda katubesonyiwe besonyiwe onaayogerako munnange nga bakuwamba bakusiba obwana bwo nga buwankawanka nga buli olaba ennaku ng'odda mu beewammwe bakaabya amaziga katubakwase Mukama munnange Katonda anaabasasula Mungu yaba tukowoola naffe tusaba olunaku lumu naye wallahi Uganda eno olunaku lumu tugenda funa amawulire Saimo boli bogeze kusala nviri bino byosala akawala toba bali bakusazisa ki bankubiri bangambe nti Saimo kye inze njo kukubira wakyekye nagamba kebera ku simu yo ogera okuscrolling oti ng'abaana bakitaddeyo olabe ebisolo we bigwa mbuzi ku mbuzi nte ku mbuzi ntika ku mbuzi abantu bafe essanyu ng'olwala ekigudde mu Uganda ate tekiri wala kijja essaawa yonna kigozi neko ogwo omwezi gwonna Saimo mbadde nsaba oleka enviiri zireme zikule nazo zeeyagaleko ne bane Saimo obonyaabonya enviiri zo gwani agambye ngenda beera omu ku basanyufu nekanze mbu Saimo tolisanyuka nasanyuka ki Saimo kuba wali Saimo oli noonyaawo abantu nojja nobajjako obuntu awo era ebizibu nebimala bijja nze mbeera nnyo wakangendeka neneebaka sanyukira bizibu byabalala Uganda leka tulinde tusaba Mungu otuwa obulamu tubeerewo Uganda eno tugirabe ng'ekyuka mpola process by process inshallah so awo nno we tuli mu mbeera efaanaganako bwe bitu tubadde lweno bade tutudde okujja bukyanga tuva mu kalulu tambuuliranga yalaba ati kati 2026 wawa yayitamu gwe nalonda yawangu gwe wawa mu kuba MP Shamim Malende yawangu wa Kampala nti namulonda president Kyagulanyi naye namuwa ate omubaka omulonde direct Erubaga naye namuwa n'awangula namuwa naye kansala gwe nawa Katongole nanga ali atya mu Miransana bamwena asiba mudwaliro kakati kankusese sajja bakubba ate ne bakuguba genda
walingiza n'omukazi naye kimanya ababaka baatabuse be bawangula akalulu. Muga Swift yalina egundi eddwaliro abantu bajjanjabira bwereere. Nake nina akatwa akagabo yabagambye bagenda batandika okujjayo ne ku ssente batya ate alina eddwaliro nga bajjanjabira ku ssente entono nabo nga tabajjanjabira ssente ng'alina ambulensi etambuza abalwadde byonna yabibweze yabijeewo. Nange mukwano gwange yabadde alina eddwaliro ng'abantu abajjanjabira bwereere era ku olwo lwe tulonda eddwaliro lyali lijjuddemu abalonzi be nga 15 nga bonna bali ku bitanda yasooka n'ajjako bano abasente naga bano balonzi bange ba constituency yange babajjanjabe alina omusujja alina sibanya nkumunya alina ki babajjanjabe w'omutima awo ayingira mu kalulu jjukira twetegeka kati yalingaawo nga bamuwa Natete ofunyeyo buna kabaawo zooni anti yabanga ku ssimu wano ali mu ddwaliro kabaawo ofunyeyo bumeka kabaawo bibi buna munani omulwadde we bukabaawo bakatanda owa mukabaawo bakatanda ngagene ekinyaga manona bokukumbyewo ebusega tuli mbumeka 15 asinza ina bumeka bina ani omulwadde waliwo busega ngamba be bamwe babakimu mwalemye okwogera nabe bamwe batuwakalu abantu bakabwa ate bwe kyagudde ku nsibambi ye n'oluma ajja luma omuntu kuno Katongole sini teyakubye muntu bagundi akaluzo ate kamunyo sente ze abimanyi ne okimanyi Katongole sini yekkaye mukulembeza ajja mukalunga akimayita agenda wangu Katongole sini ajali era Katongole busolo musanga nabwa nze ndi konkoshwa sijjako ninga yazze mukalulu nga yazze era Katongole singi tekimugana kulya kyaggulo mubalabidi opponent we nze bamunjukizwa kaluka bbirishi era abeerawo bamugamba bana bakozi be mukama waffe kati bali mukubala it's okay mbeereewo era bajja kutuwangula nga buli ne lwaki yesimbawo ayala kufukuddeyo mu parliament yali yokko singi yaliko mu parliament gundi eyamugjayo n'ambooze mu constituency ki Ilubaga North yennyini eyo n'ambooze bakasiba kakasibande sole eyamugjayo kasibande eyamugjayo singi yatufugako ekyo kisanja bakigabana babiri gundi yafukako ebisanja bibiri ekisanja teyakimalaako yani kasibande abamu balowooza ndi yafuga emyaka 10 kasibande kaka wa myaka 7 kubanga ekisanja kimu yakigabana ne singi ekitegeeza singi bamujja omugaati mukamwa naddamu n'akoma mu kalwako okubiri amala bbanga ki nga tagenze India osobola obeera nga ebyobammwe tebikukkiriza wano India talinayo bantu abeera atya singi abeera nabeera nga India talinayo babe wano alina okuddangako India sing Paminda Katongole ati Paminda bapaminda alina ogenda okusamirira ku mando za bapaminda okitegedde negwe ssebo nomala ebbanga nga tozeeko bw'aba tatera kuddayo India agendeyoko osanga kino ekisanja ekijja naawangula mu Kampala ajje mu nuupu ajje mu nuupu wamma bamujjako anaamala ajja mu nuupu aluzinga citizenship kati singi citizenship by birth simanyi manyi wano citizenship omanyi omuntu abeera atya citizen omuntu abeera citizen by birth wazaalibwa wano nobeera citizen by adoption era kati gwe Simon n'omukisa omuzungu najja ano kuadaptinga nakutwala mu America n'ofuuka nolekera obona bayagala kumpasa Kenzo bamuadaptinga Rosemary Beddings tubaleetedde school promotion ku mitwalo 11 n'ekitundu n'emitwalo 15 n'ekitundu omuntu osobola okubanga weefunira omufaliso size nawe 15 n'ekitundu guno 11 n'ekitundu nga weefunira guno omufaliso nga tukuweerako towel ne tukuweerako essuuka ne tukuweera kate ne blanket ate nga 11 n'ekitundu gogenda funa eno 15 n'ekitundu ogenda kubanga ofuna towel eno kwetussa
ne piro yennyini eno ku mitwalo 11 n'ekitundu tusangibwa wano e Kasubi nga wakava mbitaala ng'olinga adde Namuŋŋoona. Niyo buzibu nyinza omufuna ate nannekyusiriza eyo. So osobola obeera by adoption. Osobola okubeera citizenship by birth, by adoption, naturalization, citizenship by bisinga mbyerabidde. Ne kati gw'olina omukisa Simon. Era weetegenya abazungu omufuna omukisa mugambe. I'm an orphan. I'm an orphan. Be my mother. Adopt me. Olabiraawo ga ofuuse mutuuze waago wa Russia nga nawe otandika buvidi ng'otandika buntu. Abaasooka babba nnyo abazungu ate abazungu nabo baatuvaako. Tubabba batulaba. Kati abazungu bakati batuleka bulesi akamuweeyo. Abazungu nga babbiranga abazungu mu basale. Basale ne zino orphanage. Naye kati baabuuka nabo. Te kati be bagezi ate kati be batubba. Abazungu bagezi nnyo kati. N'abaana abo basooka okuba abazungu batukolera erinnya ebbi. N'abaana bali Mityana awo bakuba abazungu. Era singa abeemunyonyo. Mityana. Ennyamala tebeebaka. Babakuba batya? Olwo amunyonyola biki? Biwanvu. Process eba etya? Ekisooka kusula ng'otudde ng'olina laptop ne internet. Awe entandikwa. Kusula ng'oli kuli munyumya. Solo bala omwaka mulamba nga tofunyeyo business. Kalo basindikira request nga asindika ku Facebook. N'omunyonyola munnange nze gw'olaba nafiirwa abange. Ana. Business ezimu zijja kutulema. Kati kapya ki nga sinnakuta? Tuli mu kwetegekera kisiibo. Ekisiibo bwe kinaggwa ndowooze batolinga obuvubuka buno obumanya. Iba ne bangambye mulina bato. Bangambye batwewulira abavubuka abo. Ayi njagala kuswazaako bantu. Ne bangamba nti bagenda bakuba endongo munaagiwulira. Madda nekiko. Batusobola. Simanyi sibasitulangako mwenna. Mutuwe stage ffe mutugaye nti tubatadde wano. Butwefuke. Abantu bajja kumera envi ku shege. Envi ze zabadde adayinga ziveeyo. Abantu badayinga envi. Kubona ani alina envi? Bonna batyoka baba balina envi. Madi ati asukka envi oyo. Poza ani mu kavidiyo k'akabaata? Madirati. Tyoka baba Madirati. Madirati si wajjo. Madirati yali kadogo. Bano bakadogo ba muzeeyi. Be batumanga. Ali balinanga obwana bwe batumanga ng'obwana bayekera babuyisaamu amaaso. Bano abasirikale. Kati Madirati bwe bukadogo. Baba tuwe. Fewe tuli tubanywesa amazzi. Temunafuna venue kitegeeza. Tetunafuna venue. Tetunafuna venue nenga fe tuli ready. We tuli. Badembe okuleetako ne bagattako ne Mariaki. Madirati fe twabakkiriza okuteekako ba comedian bonna be baagala babeere ku saidi yaabwe. Kuba jjooko zaabwe za kugattagatta kati balina ofuna abalala abayambako. N'abagenda obbasikirako. Abaana ojja n'abasesibo. Ajja n'abasesibo. Era ebintu byeno. Ng'abayimbi bwe bajja n'abawagizi baabwe. Ojja n'abasesibo. Wezi akulira akawala kaseka kufiirawo. Mulaba mwana kuseka kufiirawo kuba alimu ekyebiri. Alimu ekyebiri ky'aba Madirati. N'olw'ensonga eyo ensonga zeezo tuli mu kweteekateeka ekisiibo Mungu bw'atusasira nga kiwedde twefuke. Ate jjukira ne Idi eryeddako Maulana Drain tubaayo naki? Nesho. Ku luno ndi mu kugattagatta oba tukole Serena oba cricket oval. Twandibatwala either cricket oval oba ku Serena oba Sheraton. Shomoyamo ya inido. Shyamwe baya indo. Anti ne cricket oval solo gifula inido. Ogizimba. Okitegedde? N'ogisaamu tenti enene ne stage wakati. Okitegedde? Ya. So kwebyo ndi mugezaako kutuula ne tiimu tulabe either cricket oval. Ate abayimbi balina ekintu kye batamanyi. Tebya bagamba nti cricket oval inagikuba jigaala bwoti. Oli wadde mbokwata tenti zo zino zibaseeru. Zirunga zoli cricket oval. Kwata gundiyo. Nokako kino gamba
cricket oval asked for water. Ask for water. Mutenti yabadde mutenti nga tenti ekoze etu. Olwadde okujja n'abantu n'ojjuza tenti yo yaga nakubye ka cricket oval neka. Nalulidde gundi addayo cricket oval. Salongo. Siraji. Siraji. In fact banga Salongo yagambe cricket oval temumala yasabye kololo. Salongo Siraji yasabye kololo. Ndowooza Salongo engeri gy'atali muwanvu nnyo ebigambo bitwala byonna byamuyita ku mutwe. Kakati. Salongo engeri gyali Omuganda jala kali ayimbirako ne ku mizimu ffe tuba tetugiraba naye ye ndowooza ekisaawe kiba kijjudde. Kifulu kikyakola Salongo okimanyi. Yagaye mbwali watono ayagala kololo. Nna nze naye yafunamu n'obulwadde kifulu kyekyamukola. Salongo. Abe competing Salongo Siraji Gravity ne Uncle Big Guy. Ba people baagaana. I know yes Salongo agabonda yabagatta. Yagamba mbakuba kakota. Ekinene ennyo beesingako bantu. Yasinga muneka yasinga bulunga 50. Kamwachi nayagala ku Salongo wabi abantu bonna nga we yabasanga we yabayimbira. Yayina ennyimba mmeka? Yayimba ne Sindi. Chicha kapyacha kali mu kibuga Salongo. Ku TV ne ku radio. Asooka ayita ebiwala bino ebyabudumulase biina amabina n'ebisooka binyeenya bwe gati. Ate alina akantu ke yakola ne kaagala. Naye yaleeta abazadde abamuzaalira ba witness. Beebaza abantu olw'okumuwagira ne ngamba. Salongo abazadde bakyali balamu. Yabaleeta bambi. Yaleeta abazadde ne babeerawo ne beebaza abantu mwe kuwagira mwana waffe. Bambi. Kuva buto twali tukimanya ajja kuyimba. Abazadde bo bakubeererawo mu nsonga zonna. Teri muntu mubinga muzadde. Era omuzadde ne wasangawo babiri aga kino kimulaze omwana omukwano gwe mulaze omwana wa tubadde tukyaludde. Ate gye emizaazi bagitandikira eno mu kiraasi. Avudde walanga alaga ekitona akirina. Omuzadde w'omumanyira nti ajja bba mubi. Omulabira wano ng'ova ku ssomero ng'okoze bubi obadde wa 50 out of 55. Ne bamusangira ddala nga ripooti agikutte bw'ati. Mwana mukulike eyo lweni yakoze ati munanga akoze bulungi nga ripooti wabadde wa 5 ku baana 5 mu 5. Abo abazadde batandikira okulimbirira abaana. Nzijukira Katulu bwa Moyo omwana we yadda ng'akoze bubi. Kale n'alaba ripooti y'omwana n'agamba mwana ono yatutte obusiru bwange. Omwana ono atambulidde mu bigere byange. Ng'asusse omufaanana. Atambulidde mu bigere byange nadda ne mukadde. Saibo kankute. Bannange, bulungi mweraba.